Channel gyotasanidde kusubwa, subscribing, liking, commenting ngo netegereza. Kati yegwe tegusuulwa. Kutegusulwa live. Era ye YouTube channel gyotasanidde kusubwa. Ekitegeeza okolera abantu interview gwe n'ozibawa. Subscribing, liking, commenting. Nza Julie Potential ndi wano n'omukunja atasera yatabuse omwaka guno akubye oluyimba Kabuna Mawanga ani akiwakana kyekyo. Ate nalabyo jjonkera nnyo abafangoni. Annabajjonkedde ki? Soka obuze ku bantu. Okugamba omuntu nti tokola challenge za luyimba lwange mba nkujjonkedde. Soka obuze ku bantu tulyoke tugende. Gwe singo ngamba wayi tokwata ku mubiri gwange. Tokwatako. Kati era nkujjonkedde kuba obadde kyoyagala. Kati abafangoni tebakyayagala kola nnyimba za muto baagala kola zange. Za muto? Ani muto? Omuto yagwira ddala. Balaba tebakyalina nnyimba za kolamu challenge baagala kweripa ku zange. Sirina ekisiraani ekye baakozesa osuula oli tebakindeetera. Buli omu asigale mu layini ye. Kakanyamu. Si mu bubi. Kakanyamu oli eri. Ate ndi wansi. Okireze nnyo. Uganda teyagala mazima. Ekisiraani omanyi kye kitegeeza? Gwe omanyi omukisa Alien gwe yalina? Ye muyimbi. Alien menta waffe. Wano yakyazizza minisita mulamba. Tetwakutuma kyaza minisita baakutuma ndongo leka kwebuliza buliza eno naawe. Alien ye yali omuyimbi wammwe? No, Alien nakati muyimbi wange. Era Alien talina buzibu. Naye abaana ba Fangoni. Ekisiraani kye balina ne we bajja okukyalira kuba ne bajja batuule mu challenge z'ennyimba zo. Wallahi ogwirawo. Abaana ba Fangoni ani yabasunsula kubanga Fangoni nga yo. Anti ye yayita buyisi yakola ekibiina anti Fangoni n'abayita kati buli omu n'ava n'ekisiraani kye gyali gye yadibira. Teyasooka bambulula. Teyasunsula bonna n'ayingiza ku kabira. Omanyi we tugenze mu agriculture nga katugeze waliwo bye balima muve eno ne mulinnya mu ddagala muleme kuleeta interfection n'ebirime. Anti kati abaana ba Fangoni ne wobanaaze eddagala erijjako ekisiraani lyo teririiwo wano e Uganda. Eribajjako ebisiraani. Ekyabwe eddagala lina lino na Nigeria. Wabakebedde. Negwe manager mumanyi kye bayita Alien nze gwe mmanyi. Amaanyi Alien ge yalina. Patrick Mulwana. Okubanga essaawa eno akola oluyimba ne lumala wiikisi 2 nga teruweza challenge 1000. Anti ennyimba ze sitazikolera TikTok. Azikola kugenda mu bantu era gyeziri. Baani? Abantu TikTok okubaako mbwa. Alien yakolanga oluyimba mu lunaku lumu ng'alina omutwalo gwa challenge. Nze we twava mu campaign twali tulina okutwala oluyimba ne Palaso. Kamiliyoni n'atugamba temukikola. Muleke omuto asooka ate endongoye. Omuto? Kubanga yatugamba. Engeri gy'ogira Alien omukkakanya. Muto? Si mukkakanya. Tannamera mannyo oyagala mugeraageranya n'ono mutabani wa Putin. Atalina nnyimba aba muto. Kati Alien ali mu ba struggling artist. Kati upcoming kugwe. Struggling. Oyawula okubanga struggling artist ne branded artist. Kati gwe ne Alien ani struggling ani branded. Kati ate ekyo kirekere bafaani. Wentuuka ku level ekola oluyimba n'etandika kwegayirira abantu nti bannange munyambe ab'omu kabira tewaba atuuzaamu challenge. Buli muyimbi gwolaba ku TikTok yeegayirira abantu basasula naye okwo gundi nkoleraamuuko awo olujubiseemuuko. Kati we tuba tutuuse ku level ng'ate ninafo kamira bannange aba Fangoni si mu bubi luno temulutuulamu lugenda sirahana nga we mwakola boosi wammwe. Bannange mbasoogedde mu bubi. Tebasiraanye oluyimba lwo? Bali abaana. Nze ate natunudde oluyimba lwa Alien. Omanyi Alien mwagala nnyo nze. Era nze nasinga osabirira nnyo Alien obutagwa lwakuba Mukama n'abikola bubi ate n'agwa. Kati abo abaana amaanyi ge bantaddeko okunvuma singa bali bize bakola challenge za muto. Naye kati teri nnyimba bagamba tukole ki? Bagamba abantu bagamba nti ojjonkera Alien era mu bigere bya Alien oyagala okubeera. Sijjo ate mujjonkereko ki? Nze sikolera oyagala Alien akuwa amasannyalaze oyitirewo ku Alien. Obanga kibanga genda ku malaalo gambe nti bajjajja mumpe emikisa nga nabo baafa. Kati yagwa ate gwe mba n'eri paka ate nfune.
gwe kyogamba wofukamira ku malaalo gasabe bajjajja zukukompe ku mikisa ye yayagala emikisa abe nagyo mu ntaana abaagwa ate bemba lwaki ojonkera nnyo Alien? sisobola mwagala nnyo nze nzinga okwagala Alien ku nsi era sirina tabbu naye olutalo lwange sina lutalo. It was a point of impersonation nga nsaba yadde point yakusaba impersonation naawe yasoma obonaabona kwabadde kusaba nti temukola luyimba lwange na Palaso ate si nnyimba zange zonna nasabye lwange na Palaso lwokka era wemala luno nente endala fango ni mulyokke ngenda bakkirizo zikola zo oluno olulo ne Palaso lwabaganye temukola kati ziri endala okkiriza ebisiraani byabwe babinaalizeemu ninamu ennyimba zengenda okukola zibanaazeeko ebisiraani. Ekigambo ekyo nno kyamukunja ng'omuntu si kyange. Nabo bakimanyi nabo batuula eyo ne beekubagiza ne bagamba naye boy tulina ekisiraani mankubula kiriko amajimbi kola booti genda okyekinge omanyi intaneti terimba genda okyekinga oluyimba omuto lweyata ng'omwaka gutandika nze olwange ne Palaso twakaluta one day kale tufunze mugamba saagala Alien era mujjonkera zino leediyo ne TV nze nazisasudde okola bino ennyimba kirisha abantu bange nkomye okulogola Simba tubale ennyimba 10 ezikutte bannayuganda ne zibatambuliza ku bunkenke bampita DJ ekikajjako copyright tambuza wali nga ayogera ku mmwe olwedde owulidde ffe tebatwogerako anti ebyo sigenda bizanya teri copyright esobola gikwata kuba eno mixed version teri copyright esobola lukwata ennyimba zino tuzisunsu wekitegedde kati nze zino ffe tuzisasula ennyimba z'omumeka nga siza kolabo zebakuba ku radio because omuntu ali yajja kugamba nti olw'okuba luno lwabaddemu Palaso that's why lugenze ne ku radio maybe Palaso yataddemu nnyo okubanga Palaso asoose kukola nange z'abalala nga tezizannyayo agagamba asoose kukola nange ate watandise enkokola oli wa Fangoni si wa Fangoni naye era newembera wa Fangoni. Let me tell you radio nze nali nazivaako nga siteeka na nnyimba ku leediyo era neewuunyiza nnyo eno leediyo kisimba okuzannya oluyimba n'erikogonizing oluyimba olwakabi nga tebamaze giwa ssente anti nze mbisanze ku intaneti leediyo zaabeerangawo nga gwe newokuba oluyimba olwakabi lutya oli eyawaddeyo ssente gwe bajubisaamu oba Palaso alina engeri gye yabawadde okuposhinga oluyimba. Palaso naawe ate birala sha nyimba za Palaso tebakyazisasulira ziposhinga olina sasulira zaabali so tetubalinako tabu yonna just si mu bubi tokola challenge simple as that temuyomba tokola challenge oganya aba Fangoni okukola challenge oluyimba lwo anti newe nsanga busanzi wa Fangoni ng'otuuzizza oluyimba lwa si mu bubi n'oteekamu newe kaba kafaananyi kajjajjaawo 5 ojja kumbuulira oba bosi wamwe yagwira ddala takyalinayo oluyimba lwe musobola kukolamu challenge twabagambanga nga temuwulira kati mujja kiwulira walonda kuwagira muyimbi wa Lakizale wa wiiki emu fafagana n'omuyimbi gwe bakwesonyiwa fafagana n'omuyimbi twabagamba ne tubalemerako muve ku bayimbi ba Lakizale nga temuwulira kati mugenda kiwulira eno season 2026 buli omu agenda kirozaako kana kayimba ke mwakoze ne Palaso yali idea yani misambwa bajjajja bayimbi nti bajjajja yebagatta emitwe nze natuuse wa Palaso esimu ye ku WhatsApp kuliko abantu abamuwa message mu 221 mpaka kati tabaddangamu kati nze wemba nasobodde otuuka ne tukolerawo kitegeeza abo baba bajjajja gamba nti Ssaabataasa Kasiko Mutaasa wangaala kuba kusamira kweraguza na kutereeza mpewo
n'obwo obuyimbi obwejjakajjaka ate beejakira ku intaneti ate mu ssimu ya Palaso nabalabye bali muli bamwegayirira naffe tuweemu ka kolabo. Ng'ani muyimbi ki? Bonna abo boolaba abaagwa. Kati Palaso yalina amasannyalaze agazza abantu. No, Palaso waliwo abayimbi nga w'amaanyi naye nga wakuwa kolabo kizibu okukola. Nebayo muyimbi nga si w'amaanyi nnyo naye nga mu kolabo mulungi. Okitegedde? Ne vibe. Yes. Palaso y'omu ku bayimbi nga kolabo ze waawo omuntu kolabo aba akutegudde. Then eriyo abayimbi abakabi ng'asobola okuwa kolabo n'osigala awo ne kolabo yo. Kenzo mwagala nnyo naye Kenzo kuwa kolabo neetegula boy oba osamidde. Kyokka ate nga Kenzo wakabi oba obitegedde. Nkitegedde kati weekimbuliddemu wano okugamba nti jjukira gwe okola kolabo ne Palaso kwabadde kusamira. Newa Kenzo okola naye kujja kuba kusamira. Anti osobola osamira Kenzo n'akuwa naye Kenzo simu kolabo za Kenzo tezitera nnyo yitenga. Tezibotola. Ate Palaso abotoza. Yagiwa ka spice nga katandika. Amasannyalaze. Nkubye amasannyalaze n'ebambirawo bangi nnyo. Okitegedde? Nejjaneko full figure. By the way, era full figure y'oluyimba lwalina mu nsi lwokka. Inayo n'endala. Nga luliwa? Ayinayo. Olaba naawe wennyini aziwolereza tozimanyi. Okitegedde? Ayinayo endala. Olaba bapulizenta bano obuzibu bwe balina. Ayinayo ennyimba full figure ssebo. Kale. Ensonga ya President Munyagwa. Ne King Sir. Munyagwa president wani? Wa Lusania. Kati lwaki yanoonyanga obululu n'atagenda lumu mu nsiniya? Ffe be yali anoonyamu obululu twali tusiika nsiniya. Nedda nga bw'onogamba nti oli under umbrella naye ali under Lusania. Okitegedde? Akabonero kwe Lusania nga kuliko emiceere, piraawo. Ly'ettama ly'endaba. President Munyagwa yavuddeyo n'ajjonkera abantu bangi mwe yatwalidde mu kunywanyiwo King Sir. King Sir yavuddeyo n'agamba mwe musanga ow'Olusania mumuwe. Ensonga eyo eri etya? Olaba ng'olutalo luno n'abaamu akantu. Ezo entalo z'abanene tuzibalekere. Tuzibalekere kuba kati bw'oŋŋamba mpa amagezi ku lutalo lwa Munyagwa ne King Sir nga nange amagezi ninawo matono abantu bajja nakumbuuza ago amagezi lwaki temwagakozesa okukuuma akalulu. Akalulu temwakakuuma? Omanyi bw'oba ng'omuwuulu towa magezi bafumbo bajja kubuuza obubwo kyekyabusattulula gwatuwa amagezi. Okategedde? Kati naye waliwo enjogera egamba kola nga bwe ŋŋambye si nga bwe nkola. Naye mukadde kano ke tulimu ntya nnyo owa amagezi kuba abantu bajja kuŋŋamba amagezi ago lwaki tewagaggira ne gatuyambako mu kakuuma. Kiki ekyabalemesa okukuuma akalulu bannange? Kakuuma twakakuuma gamba okkabanja. Okkabanja temwabanjiza kalulu. Honorable Nammere yabanjiza akalulu ke wano wansi w'enju. Naye nga be tukabanja omanyi we batunula. Badde batunula badde. Ono amanyi be tulina okkabanja. G'ovanga ku muntu agamba nti yeyawangudde nga munyiivu singa ataawangudde. Kati ababa nga tebaamulangiridde. Okitegedde kye nkugamba? Be tukabanja obamanyi we batunula nkutwaleyo bwe buti tugendeyo okwo. Tukabanja ate tubanja kaki already baakatwala. Anti era olina banja kye baatutte. Nanti mbale ngamba ti ekyo kyagwa kyakivuddeko mukyakiriko tulina kubanja kalulu. Mukyabanja. Tukyabanja. Naye nga be mukabanja bakambwe kyekibalemesa. Nkutwaleyo balabe be batunula. Muganda wange. Ko ggwe tojja kabanja. Wendi ntunula ntubaza. Okay, ensonga ya Green Daddy. Green Daddy yafiiriddwa omwana. Mu kavuyo. Omwana wa Green Daddy teyafudde. Just yeebasa awummuddemu. Muganda wange baamuziise. Green Daddy yaziise omwana we. Yaziise mulamu. Yaziise mulamu
omwana tasobola naawe fiira mu ddwaliro lya gavumenti mbu teri ddagala sha tasobola omwana awummuddemu ng'era ne Yesu wolaba baamuziika naye bagamba akadde konna akomawo kati omwana agulindadde alinga Yesu ate Yesu teyali muntu omwana teyafudde naawe osobola okugamba mbu mu ddwaliro lya gavumenti mulago teri ddagala ng'ate bulijjo gwe ayimba nga w'obuukabuuka nti protecting the gain gw'olaba bigatta let us be realistic owulira nga bigatta n'oyimba n'obuukabuuka Museveni Jew protecting the gain at the same time nti omwana wange afudde mu ddwaliro teri ddagala bigatta okusinziira ku live Greenland gye yadde ataddeko agamba omwana we tebaamufuddeko bufi olw'ensonga ey'obufunda bw'ensawo Greenland tugende empola mu ddwaliro Mulago mwabaddemu omulwadde omu omwana wa Greenland teyabaddeyo wabaddeyo n'abalala lwaki abasawo baagaanye okujjanjaba wa Greenland ng'ate bali abalala babadde babajjanjaba kuba Greenland yadde talina ssente si ekyo abasawo abo boolaba nabo kati banyiivu banyiizidde Greenland bakutunulira ne bagamba ono bulijjo abuukabuuka ng'agamba we are protecting the gain abasawo boolaba abo basirise obalabanga abatabiriimu naye kati nabo babirimu ekitegeeza abasawo baleese omwana Greenland kubanga yali protecting again ate tukizanye makiwa kati kazannyo ka bwongo Greenland wabadde mu ddwaliro omwana gye yafiiridde eddwaliro eryo ddamba erya gavumenti temwabaddemu baana balala balwadde wo yekka ye yabadde omulwadde lwaki abasawo bajjanjabye bali gwowo ne bagaana omukwatako ensonga ngikubuulidde kubanga Greenland yabadde talina bulungi nedda wabadde oprotecting again atalina ssente lwaki wali oprotecting again nga woobuukabuuka kati wali oprotecting ki bannange tukozese ku mitwe Julie kati Greenland mumusingisa musango gwa protecting ate nze ndi musawo nze naganye okujjanjaba abaana Julie tugende empola wamma nsanze bano baana b'abagagga bapaakinze Range Rover bagenda ku beach nga nange ndeeta olutwe nga nange nsagambiza mbu tugenda nze ngenda ku ki so Greenland yali aprotectinga ki Mukunja ebintu bino ebyo byagaini wabimanya abantu abamu bagendayo wano nga babaddeyo akasente kati akasente ke baamuwa lwaki tekajjanjabye mwana we nkugambira omwana teyafudde omwana yeebase awummuddemu Mukunja Greenland yabeetondera ng'agendayo n'agamba mu musonyiwe naye anoonya wano tegeeza ng'alinga ali kusaidia mwe naye nga sente zezimu ffe twamusonyiwa naye abasawo tebaamusonyiwa y'ensonga lwaki baagaanye okujjanjaba omwana addemu yeetondere n'abasawo kino kye kyabaganye okuziika abayimbi ffe twaziise nabaddeyo nga nkaaba Mukunja bannange waba wakaabiddewa abantu bandabye babuuze ng'okaabira ki nga nkaabira omwana wa Greenland ate afudde gw'ogambye nga ndaba bamuziika ate nandi bakayanyiza nti temumuteekayo lwaki tewagambye temuziika bunnayo nagambye Greenland nga tawulira bannaye Mukunja tuli mu interview eri serious nange ndi serious ate nno omulambo gwa Greenland gutulendinga osinga ennyimba za Fangoni ekyo kyenjo kya bulimba kyabulimba tusikuloolinge ku intaneti ne Greenland akimanyi nti mu kufiirwa omwana yafunyeemu nnyo singa music kaliya ye yali atulendinzeeko bw'atyo ofiirwa omwana n'ofunamu yali atulendinzeeko bw'atyo tulendi waizi kati tatadde luyimba lwaki atadde oluyimba essaawa eno kankugambe Julie tebigenda kuddamu baamu kubikkirira kwerungiya ng'omuntu woba wasalawo n'ogamba kankole bwe nti buli omu muleke kati awe idea ye nga bwekola ki nsinzira wano saba Pulezidenti Museveni omulundi gwange gwokka guno nkusaba taata ekisanja kino 2026 tubonyeebonye n'okusinga nga we wali otubonyezabonyeza antiru nga ffenna emitwe gino emboona zino zifunyeemu ku magezi
Kati abantu obasalira musango ki? Tewali musango gwensalira muntu. Lwaki ate osaba president anti Gulunedi yoyo Green Daddy sifaayo ku birala byonna. Ekyasinze okunyeza ku Green Daddy kwata kamera n'agyetunuzaamu bannange tutuna mu ddwaliro mulago abasawo baganya okujjanjaba omwana wange wuno omwana wange afiiridde wano ate nga omusaala gw'abasawo mwe bennyini abayimbe mwe mwagulya. Baagulya ate mwakwata omusaala gw'abali ne mugulya ate mwe bennyini mujja muwumpuguma nti muleese baana kujjanjabwa. Gwe wakwata omusaala gwabwe wagulya omusawo osobola omusanga ng'abanja emyezi 10 tasasulwanga. Baba Green Daddy mwe baagulya yali taliimu. Ate owa protecting the gain Museveni gyongera omuliro muzeeyijju. Museveni nkusaba kino ekisanja tukalakate Daddy muhoozi mutubonyeebonye ffenna mpaka ng'emitwe gino gifunyeemu amagezi. Amaanyi ga Museveni tegali mu mmundu. Amaanyi ga Museveni tegali mu ebyo bitiya gasi bye mulowooza. Amaanyi ga Museveni gali mu bano basewannaku bannaffe Museveni baakozesa okunyigiriza ffe basewannaku bannaabwe. Kalika Bulenda kakwano kange keetunda. Bibadde nga bigaana najja wano n'ansabayo ebbiri. Si mayirozi ono mulala. Ate mukaddeko okulonda baamuwa yunifoomu ya poliisi ekyambalo ne batyuni. Era ng'ali ku street agenda se baakuba banne. Kati okulonda kwawedde baamuggyeeko yunifoomu. Kati ate yakomyewo eno mu basewannaku banne. Otegeera emitwe gyaffe Abannayuganda. Okulonda we kwawedde. Yes. Ne bamwambula yunifoomu. Ne batyuni ne bagimuggyako. N'akomawo mu bulamu buno. Then why do you accept otulugunya Munnayuganda muno? Ng'omanyi bali tebagenda kutwala obeereyo lubeerera. That's what I've said. Amaanyi ga Museveni tegali mu mmundu, tegali mu tear gas, tegali mu bannamagye, tegali mu ki, gali mu fe. Otuula wano nga muli akakomando ne banne mwenna embeera ebanyiga ne bajja ne babajjamu omu ne bamutwala ne bamuwa ekyambalo ta training ngako magye yadde najja n'abatulugunya nnyo boy nnyo n'aba serious nnyo ku mulimu ate n'akuba basewannaku banne. Tulinga byennyanja so okozesa ekyennyanja n'ovuba ate binne waakyo kye bateeka eddobo mu kamwa biringa bidduka. Mu nsonga neyokufiirwa otugambe Green Daddy yatadde oluyimba bwe ntunula ku luyimba luno ndowooza lwogamba ng'ali ne King Saha olowooza abantu tebalowooza nti mu kufiirwa kati mwatandise kukoleramu byammwe singa omuyimbi afiirwa tebalowooza nti mulina kye muyisa kuba entunu yano obudde bwenkoleddeko interview nga lwa 13 hours kitegeeza lwabadde lwajjo. Ate ngambye Gulunedi okufiirwa yakufunyeemu Green Daddy okufiirwa yakufunyeemu nnyo okusinga music career ye nti tatulendingangako okwo nga waatulendinze lwakufiirwa. Yensonga lwaki abadde alina otuteerawo n'endongo okategedde kitegeeza ye wali alaga akaaba naye mu mutima agamba era kale. Kino tekitandika okukosaamu abayimbi abantu okulekerawo basaasira kuba tulaba nga mubanga ate mu kufiirwa omuntu ate oluyimba mubanga ababeera mu kwagala ekibayisaawo singa mufiirwa. Bweyito endongo bwe yafuuka nze nina n'omwana gwe nalabye gwe baakomezaawo ku fangoni awo akadde konna bayinza omutuga just nga baagala tulendinga bamutuga omulambo gugwe. Kati omuntu akutuga n'atulendinga internet neewuma nti gudo Gudo yakomyewo ku fangoni. Tokisimasima nnyo okategedde. So kati abantu laavu y'okutulendinga akugjawo. So Green Daddy okuta oluyimba yakikoze nga boonogamba nti ono afudde siina kyakola ate mu budde bwe buno bwe mbadde ngenda okuteera munaga kante esimu babadde bagenda gimuggyako oba internet badde bagala kuddamu gijjako. Abaze katulendi okitegedde tega kuddamu bayo byakwogera bulungi twayogera obulungi tetubufunyeemu. Gonya badde we wayogera obulungi ebbanga lyonna mba tubadde twogera bulungi. Kwani ku ggwe kisinziira ani gw'oyogerako? Lilian bonna yogera bulungi nabo. Lilian okyaliko Lilian akyaliyo girlfriend woyo. Lilian nga neba neyaddawa
Lilian yadda bana mbadde namwerabira tabanga yafa ne tutamanyi ow'ekisododo. Yoyo. Lilian. Oyo Lili Puzzle si Lilian. Ngambye Lilian njawula. Ow'ekisododo ye njawula tayiri ku mbalu tonte tompanda bigambo mu kamwa. Nze mbere ngamba oligo watugambye yali we Masaka girlfriend. Soke tubeeko gwe tubuuza. Oyo mwana asobola obanga yafa nga tetumanyi. Mala okulaba kambuze manager we. Tabanga yafa naye nga mmulabako eyo. Oliga situmanyi kwa ogwo tugambye. Tabanga yafa ne tutamanya. Kyovula ngenda lekero te nnyimba ndaba buli luba lwendeeta bonna mbabika. Lili Puzzle ye gyali naye girlfriend ogwo babuuzaako. Owaye Lilian yaddawa tabanga yafa ne tutamanya. Lilian akuba naye azipikira ku lumbe ennaku zino nga bya mmere. Ani oyo gw'obuuzizza? Sitegedde bulungi. Ennaku zino watukulu apima okulaba nga walya ennyimbe agenda ku lumbe n'apikira oluyimba ng'alya. Tebabanga bakoze kyamaanyi okugira omunankani wa bunnaabwe afe. Oyo nyirisi. Nga yagwa nnyo kati endonga agipikira ku nnyimbe. Mbakola ki? Naku zino obagatta kakuta. Oyo ani gw'okubiri? Manager wa Lilian. Nedda bannaye. Mukonya takikola. Manager we. Gwe tamuwulidde era baba bonna agambye. Oyo manager Lili Puzzle? Lilian. Tomuwulidde ayogedde n'agamba ennaku zino ennyimba bazipikira ku nnyimbe era bo buli kadde basabirira nnyo wabeewo afa. Bogamba ekisododo tumanyi Lili Puzzle yakuba ekisododo. Nze naye Lilian wange era girlfriend wange era naye yalinamu ekisododo. Sitayira era zeezo. Wambogedde ekisododo? Naye Lili Puzzle abeera ku kinga akola ebyo ebiyimba. Ate tuseke. Lili Puzzle atuula bwansi nanga kati alina oluyimba olulala olupya. Batuyita batya? Kibuusuni. Lili Puzzle ngenda kunoonyaako mbuulire ekibuusuni n'ekisododo obeera ozuukukidde ku sayidi ki? Kyolaba kati bo bagenda lwanagana nange nga sirina yadde omusango. Tune one day kati ate nyinza okubongeramu kakutula mutima netabaamu addamu yadde okwogera. Abantu bagamba ennyimba zo ziri nnyo ku TikTok, ku ground teziriiko. Ground yani? Ground wansi ku bantu wosanga omuntu oba n'omugamba ani yayimbye walaayi nga tamumanyi naye ate ku TikTok. TikTok baani abawuliriza ennyimba? Bantu naye social media. Ku ground ebeerayo baani? Ansa talina. Nina. Ku TikTok baani abawuliriza ennyimba? Ku TikTok bw'oteekayo ennyimba anti kati abantu waliwo abatalina nnyo TikTok abatagitambulirako. Bagamba nti ku ground bw'otuukawo ennyimba teziriiyo naye. Eriyo zaani? Omumpeemu tukkirirewo okwo ku ground awo w'ogamba. Anti nkubuuza muyimbi ki alinayo? Njigiraako King Saha yekka omuse wano, Kamiliyoni muteeke wano, ani awo omulala, ne Palaso wano mpa abasigadde oba nteere, ne Shiba Kalungi muse wano. Abasigadde bakwata tuserengetewo. Ne Sipayi wange mugjeemu kale. Lwaki ogambye Sipayi wange? Naye kale mugjeemu. Kati mpa abasigadde tukkirirewo. Abasigadde bonna obakwata. Bagatte kakota. Gatta akabira ogattireko bannaabwe awo bonna abaagwa bategeke onteeke wali. Tuve mu bino eby'okwebuzaabuza ttaano kati banteereyo. Anti babadde nga bagamba ayimba za byabufuzi kampeyini we ziggwa talina kiddako. Banteereyo mbayite mu walaayi mbazzeeko si mu bubi. Sitaani wuuyo. Alisigala maama banteereyo kaabo. Bangattire obateekeyo. Bo oluyimba lumu lulimu kaliya y'abantu.
kaliya yaba omanyi kaliya kyekitegeeza ne ze balina oyimba nga tebannafa zonna ziri omu mululwo si mu bubi just Chameleone yali yatugaana otta oluyimba olwo ne Palaso naye nga twalukola like 2 weeks back naga ate kati mukoze oluyimba lulimu kaliya ya muntu namba Mukonya mwana sibula tugana kubanga mwiraba wamma oluyimba lumu lulimu kaliya y'omuntu namba neze bagendo kati ate bali mwezi oyo owa Nuupu oyo mwana yakiŋŋambye nanga mukoze oluyimba lumu ne Palaso lulimu kaliya y'abayimbi bakabira bonna meya bali mwezi ne mugamba meya kikyotegeeza mu kaliya n'agamba nti neze bakyayimba nga tebannafa zonna ziri mu luyimba lwo ne mubuuza bayimbi kinaga buli muyimbi yali ayimbiddeko mu kabira Mukunja totidde nga tumaliriza totidde gaali za mukabira kusalako gaali ki fe gaali kiri kinafu naawe kiweewe ekyo kyatankula dde olutalo n'eŋŋaano kiwamu kubanga nakimanya byakola ayagala nzije mwogereko atulendinge nga tumalako omwaka yavuga emmotoka 8 boda nga 3 ne bajja batuzingako awo ku mafuta ga KFC awo wansi awo ne bituzingako ne biteekako bikamera byabyo byonna mbungolwe kize kinkanga of course baddogo bange bo yabakwata ebiniga bye byabakwata ne bibajjako emiggo jambiya biki ne bituteeka mu lockdown entuufu kati nga kimanyi ngenda kwetonda olwo bitukwateka video bikapositinga nti mulabe buddogo bwa Nuupu anti nagaana okwetonda namuga gwe nkukuba n'amayirungi maama oge yali anga okyali mu lubuto n'ogasesema wano baako kyokola wano kyolaba we baddayo baatakafaananyi I saw that kafaananyi training nga kiyimiridde wano emmotoka yange ntudde wano bwe nti yekyabagaana otta video kubanga ffe baatukwata amasimu gonna ne bagene bitussa mu lockdown era ekyamugaana otta that video the reason was nagaano gopa tewatya kati muteeko okyoyo naye mayirungi ate abaana be nga bazzaawo ani mwana ki kaani obubuwa obuto naawe olaba nga akabwako nga kaboggolera empologoma manya akabwa ke kasiru Mukonya nzani agenda okumprotectinga kubanga byoyogera sibiri no kati gwe oba ovudde erino nnumba omuntu omunafu ojja otya n'emmotoka 8 ng'olumbye Kamukunja nga weekali mmotoka 8 ng'olina zippiki olina biki ng'olumbye omuntu omu gw'olaba kigatta kitegeeza oli munafu nnyo olina sooka kuŋŋaanya byalo mulumbe Kamukunja aka saamuwaamu kuba namanya we nadda ku media n'embyogera ye kyabaabala ate ekiyimba ekitanyuma akube baakubye mubeere ku media nga we mukaaba we mukola kikumbe mumupika nekira tugenda mu protestive vote nabala nga nkozesa bwongo ne ngamba singa mwanukulira wano n'embalumba n'entandika okkuba embwa ezo bano abanange bajja gamba yi Mukunja mukadde nga twetaaga attention yonna ebe ku kalulu ate gwe otaddewo something related to a diversion you understand so nagamba kambaleke tuve bulungi mu kalulu kaffe ndabeyo akakookolima kati twamaliriza akalulu nembawa n'obudde bwabwe basooke bate ebiyimba ebitanyuma babitadde ate nze ntadde olwange ate budoogo bwe busitudde ebisiraani byabwo mbu bukola challenge za luyimba lwange nembagamba nedda si mu bubi buli omu asigale mu layini ye ezaffe temuzikola nti ate nayogedde bubi nga tumaliriza Green Dad muweeyo obubaka obw'ennaku obumusaasira sinze nga bo obubaka nze ndi eno mprotectinga gaini zange mprotectinga nkovu zange za masasi nabiku ebiku bye wajja mukomera gwe ŋŋambe ate nze ntandika okudda kuwa protecting the gain muwa amagezi ndeka muweeyo jasi bubaka obw'ennaku obumusaasira obumugumya nga muyimbe munno amanyi ew'okubujja sirina bubaka ffe tuli eno tuprotectinga nkovu nabiku ye alina gaini ezoprotectinga asigale mu gaini ze tokaaba nga ojja eno waffe bwe mwali muli enkoko mwali eri tokaaba nga ojja eno ku siteetasi muwaana balala bwe mufunamu emergency mukubira ffe ontegedde
ku sitetasi mutimbayo bagaayi balala ne mubasudiya nnyo potable guy ate bwe mufunamu emergency simu n'oginkwira muko ndeesaa kunteerako 3 awo nfunyemu emergency gitwala eri gy'owaana bwe tutyo tugenda otambuza Uganda enkadde eno. Kale tubadde n'omukunja atassera nga bulijjo ebigambo bye si byangu kuddamu nze Julie Potential.